Olwaleero abalamuzi ba kkooti ensukkulumu 9 batudde omulundi ogwokubiri okuwulira omusango ogwabaleeterwa Robert Kasibantu omu ku baavuganya mu lwokaano lw'omukulembeze w'eggwanga nga basaba basazeemu obuwanguzi bwa Pulezidenti Museveni ng'alumiriza nti akalulu Museveni ke yawangula tekaalimu mazima na bwenkanya. Mu mpaaba ye, Kasibantu alumiriza akakiiko k'ebyokulonda okulemererwa okulambika ebifo ebyakubirwamu akalulu obutaba keerufu mu ngeri gye kagattamu obululu kw'ossa okuba nga akakiiko kalemererwa okukozesa obuuma obwalina okukozesebwa mu kulonda. Mu mpaaba y'emu, Kasibantu alumiriza Museveni okugulirira abalonzi okukozesa olulimi olutiisatiisa n'okwawulayawula mu balonzi kw'ossa abamagye okulaga kyekubiira ne bakuyegera Museveni mu biseera by'akalulu. Kati olw'okuba nti akakiiko k'ebyokulonda kakwatibwa butereevu ku nsonga zino zonna, bannamateeka ba Kasibantu basabye kkooti ereete ssentebe w'akakiiko Simon Byabakama babeeko ebibuuzo bye bamusoya ku mivuyo gino gyonna. The gist of this petition is that there are many areas where the Electoral Commission fell short. So the areas, without delving so much into the detail that we want to cross-examine on, are areas especially use of biometric voter machines. Then we also want to cross-examine in respect to the issue of the polling stations. Kyokka bannamateeka b'akakiiko nga bakulembeddwamu Mwesigwa Lukuutana balaajanidde kkooti obutakkiriza kusaba kuno nga bagamba mpaawo nsonga era esabye Bakama mu kkooti. Of the chairman, in our view, is not necessary considering what the areas have talked about. Use of biometric voter machines. If he's interested to get to know more about the use, then the best person could be the Director IT. I don't know how we would be able to cross-examine the Director IT on matters, for example, that relate to the way those results were tallied, and those are aspects that we can only put to the chairperson of the Electoral Commission. Bw'abadde awombawomba ensonga eno, Ssaabalamuzi Flavian Nzeyijja ataddewo olwokutaano lwa wiiki eno okusalawo obanga Byabakama aleetebwa mu kaguli ka kkooti. So in case we are to allow you to do any cross-examination, it will be done on Monday 9th. Mu kwewozaako kwabwe bagamba nti generally ebyuma byakola kati twagala gyatunyonyole byakola ku percentage ki, byalemererwa okukola ku percentage ki. Ebyo nga biri bityo, bannamateeka ba Pulezidenti Museveni baleese abajulizi 7 be bagenda okwesigamako mu musango guno, nga ku bano kuliko Ssaabawandiisi wa NRM Richard Todong, akulira ebyamateeka mu NRM Enoch Balata, kw'ossa abamu ku baali ba agenti ba Museveni mu bifo eby'enjawulo. Babajulizi b'akakiiko k'ebyokulonda kuliko ssentebe w'akakiiko Simon Byabakama, omuwandiisi w'akakiiko Richard Babo Kamugisha, kw'ossa Solomon Muhumuza, Ahmed Ochama ne Robert Musinguzi, nga bano bonna bakozi b'akakiiko. Ate ye Ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka ataddeyo abantu 2 okuba abajulizi be, nga kuno kuliko omumyuka we Jackson Kafuz n'akulira ebikwekweto mu poliisi Frank Mwesigwa. Yo kkooti etaddewo ensonga 4 kwegenda okusinziira okuwa ensala yaayo mu musango guno, nga mu zo kkooti yakwekenneenya okulaba obanga ddala omuwendo gw'obululu obwalangirirwa gwawukana n'ogw'obwo obwalondebwa, okwekenneenya okulaba obanga ddala waliwo ebifo ebyakubirwamu akalulu naye nga tebiri mu kyapa kya ggwanga, kw'ossa ensonga y'obuuma okugaana okukola n'ekyamagye okwenyigira mu kulonda. Kkooti egenda kusalawo oba waliwo mu nkola y'okuteeka okulonda kuno waliwo obutatuukiriza ebyo amateeka bye bagamba, era bw'eba nga tebyatuukirizibwa byagenda kutuuka wa okulaba nti bino byalemesa okulonda okubeera nga kulambulukufu. Okusinziira ku tteeka erirungamya okulonda kw'omukulembeze w'eggwanga, omusango nga guno gulina okusalibwa mu nnaku ezitasukka 45, era nga wetwogerera kkooti esigaza ennaku 27 zokka okuwa ensala yaayo. Peter Serugo, NTV, Akawungezi.